Alright, Consulate President atuuse abakulembeze bona kuba tetugenda kulwawo nnyo nti nga twogera ebigambo. Leero sigenda kuba kalango, sigenda kukola ki. Ekisookera ddala. Ebigenze mu maaso mu birabyo byonna mu ggwanga. Ngero sooka okukubira omulango gwetakungula. Buli munnayuganda yonna gy'oli. Kano kakubeeremu nga sinakuwa na kalowoozo. Ekigenda mu maaso mu ggwanga, Museveni azze ku nkola ye enkadde ey'okukwata ejjinja limu alikubise ebinyonyi bibiri nga bw'ayagala. Naye awo twavaawo. Tulina by-elections egenda mu maaso mu Kawempe. By-election egenda mu maaso mu Kawempe. Naye Museveni agitidde nnyo, bagezaako kuteekawo kutiisatiisa okukwata abantu na buli kimu kyonna okuteeka ku ground nti atiisatiisa abantu obutagenda mu kalulu ako. Mukulu olimba. Tugenda kagendamu, President ajja genda campaigning, buli muntu agenda campaigning, ekyo ekisooka ekyokubiri. Agezaako nnyo okuteeka fear mu bantu nti he can do each and everything nga teyeebuuza ku muntu yenna. Abantu batye nti akatayonna temusobola kukola olw'okuba Museveni alagidde ssebo. Ebyokutiisatiisa omuntu atalina mmundu gwe n'oggyayo emmundu ezitalabwanga nako, ekyo ne tetugenda kikkiriza. Kale bakomuledi mwena njala bakubira omulago gutakungula. Musigale nga muli bagumu. Ezo scare tactics Museveni abadde azikozesanga ebbanga ddene. Bw'oba oyagala okumanya nti nabo batya, omusajja aweereza eggwanga ng'ali under UPDF ng'alina n'ennamba era asasula omusaala ku ssente z'omuwoomusolo ng'ali mu uniform. Lwaki akweka ne Mutaaga? Lwaki akweka face? Nkuddamu gwe gw'osasulira omusolo lwaki akweka erinnya lye ku uniform? Lwaki akweka face obanga tatidde? Kubanga abakozi babikolobero teri muntu musirikale wa ggwanga ategeera ayinza kukweka ne Mutaaga, ayinza kukweka face. Tekisoboka. Kitegeeza nti abantu abakola ebintu babikola bimenyi bw'amateeka, teri muntu asasulwa ssente ya muwoomusolo era nga mukozi wa gavumenti asobola kukweka ki? Asobola kukweka face. Kitegeeza abantu ba criminals. Kyekyokubi. Ekyokusatu, teri musirikale gwe baleeta ng'azze ku mission nga it's a public mission n'aba ng'azze almost buli wamu alinawo ekissi nga kyakulwanyisa. Omusirikale yenna abeera equipped ng'agenda ku lutalo. Naye abasajja bazze balina amajambiya, balina tiyagaasi, balina pisto, balina emmundu, abalala basinayipa, beesibye obukookolo azifu nti kikiraga nti abasajja batidde. Kitegeeza nti omuliro gw'omutaddewo mutambuze video omuliro mutaddewo mungi nnyo. Kati kansooke ngende wano then tulyoke tusimbule video. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Katusooke tugende wano tutandike video. Ekisookera ddala, njagala ebintu bino bibiri obyawule. Tukyali mu kiggwarugi kya video. Njagala oyawule ebintu bino bibiri wammanga. Ekigambo kye bayita poliisi n'amagye bintu bibiri bya njawulo. Poliisi eriwo okukwatisa kukwata bamenyi b'amateeka na kussa amateeka mu nkola, to keep law and order. Ompulira bulungi? Mu constitution ya Uganda, poliisi eriwo to keep law and order. Okuuma amateeka n'ebiragiro bye bintu bya poliisi. Era eri under Minister of Internal Affairs. Amagye galiwo okuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ne boda za Uganda. Tegakkirizibwa kwenyigira mu kintu kyonna kirimu internal affairs ezirina okukolebwa poliisi. Owomutu omunafu nga lulamu omutono video Jason ojja gisanga. Sooka ompuliza ebigambo bibiri wano. Mu Uganda njagala mwawule ebigambo bibiri wano. Police n'amagye ezo different entities bbiri. Ne eri crucial nnyo bayita police. Police eriwo okukwatisa amateeka na biragiro, to keep law and order. Amagye galiwo okukuuma boda za Uganda na bannayuganda n'ebintu byabwe. Ompulira bulungi nnyo. Sooka obuuze ddere drinking general ekitali Museveni ne Sale Musale. Amagye gatuuka gatya okujja mu affairs za police n'oku-executinga mission za police. Ekyo kitadde awo. Ompulidde bulungi nnyo. Njagala mbabuulire ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Obwe tuyita obusiru obuzaale bwe bayita kawo mentality kuba bayonka ente. Ekyo mukitegedde bulungi. Awo tuvuddewo. Tugenze ku kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kaweerezayo seeri
ne family yo yonna ne mmwe n'Abannayuganda. Saagala munkwate bubi, njagala muwulirize akalowoozo kano. President bwe yatugamba nti Mwando Bwanika yayimuka era eri mu kulabisa bantu. Abantu tebategeera statement ya president. Naye mu kalowoozo ka leero nga nsinzira ku statement ya president ye Mwando Bwanika, Abaganda tugamba nti baba babuulira owaabwe nga ow'omunaku amatu okunkumula. Ffe mu Buganda tetwabanga na byana na baana, twabanga na baana. Abasajja bano beerabidde nti tuli mu .com era nti tulina freedom of speech, freedom of expression, freedom of choice. Buli muntu wa ddembe okwogera, video tennaba. Mu Uganda ekyatekesawo ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo kwe exercising rights zaabyo okulonderamu abakulembeze mu mpulirize bulungi nnyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekikirizibwa kwenyigira mu bintu bya kukwata mmundu wadde ebyobuyeekera mu mpulirize bulungi nnyo ntiye. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi kyaddembe okukola okwekalakaasa okgenda mu kalulu n'okuwakanya ebivudde mu kalulu. Ekyo nakyo mu mpulirize bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo kati mu mpulire bulungi nnyo. Museveni lwaki olabisa projects zo n'ozirabisa to the extent nti abantu tebasobola ziraba? Njagala mu kaloozo ka leero buli muntu njagala oggula amaaso go. Njagala oggula amaaso go bulungi nnyo mu video ya leero. Tutya mu Uganda mu regime ya Museveni ya dictator mulimu ebyana n'abaana bitya. Mpuliriza bulungi nnyo, saagala munkwate bubi. Ku birthday parade gye bakolera president, ba comrade basimba parade which is normal, ne bambala uniforms new which is normal. Kitegeeza bali ba celebrating la ko president waabwe just as a parade. Sibo kiri tiye. Muhoozi Kanyerugaba kitaawe Salimu Sale Kahanga Muhanga Ssemw ebiki ne babera shock nnyo ne baga nti abateekateeka bikolwa bya buyeekera bya kukuwamba gavumenti na mundu. Ne bakiteeka ne bagamba tugenda bakwata, tugenda kujja okukola buli kimu era bye bali mu kukola. Kati kankuzeeyo kemabega. Fe parade yaleese okuraidinga n'okukwata ebintu bino byonna. Kankuzeeyo kemabega. Wagamba wakwata Itaddikano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Nkiddamu wakwata Kano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Ompulya bulungi. Bw'omala omuvunaana emisango gya treason ng'okakasizza nti abadde agenda kuyeekera era yena mission y'okutta ne Museveni. Si bwe kiri nti ye. Mwagenzeeko najja n'enkumbi ne mumenya ekitebe kya FDC enkadde, oba mwagenzeeko Katonga ne mumenya office z'e Katonga, oba ne mugendako ne Besigye ne mumenya omuyeekera pyuwa nga mwagambye era n'emmuntu. Mbuuza mwagambye Itaddikano Kizza Besigye mwamukwata ne mundu ngera mukimanyi agenda kutta Museveni era agenda kuwamba gavumenti ne mundu. Temunagendako FDC wali kugimenya ku confiscatinga buli kintu kyonna. Temunagendako Katonga kumenya wadde okukwata mu bintu bya Besigye ku office ye. Temunagenda makage kwaza wadde ekintu kyo omuyeekera eyabadde ne mundu gomwasanze ne mundu. Era ba members bayo wona tekuli wadde mukwate ng'oggyeko ye Besigye ne looya we n'oli muzukulu wa gundi w'oli omusajja omusiraamu amutabani w'omusiraamu. Kati nze mbuuza mu Uganda mulimu abaana n'ebyana oba mwe kennyini mwe mwerabisa nga mulesewo emiwaatu abantu okuzuula obwongo bwammwe n'entegeera yammwe nti nafu nnyo. Ffe twakoze parade, just parade, birthday parade, ne mumenya ekitebe ne muwamba abaana abalamu basudde mu kaloozo ka leero. Ffe basiru abatategeera oba mwe basiru abatetegeera. Mbuulizaako neiba wange ono wano. Ffe basiru batategeera bannayuganda oba mwe basiru batategeera abakola ebintu bino. I'm just asking. Waliwo omusajja yayimba akayimba Rasta yagamba nti bannayuganda basiru
n'abakulembera nabo basiru. Kati omunnayuganda yayimba akayimba ako yensonga lwange lwaki nkubuuza mu kalowoozo kaalyo. Gavumenti ya Museveni abagikulembera n'abatubba obululu muli basiru oba temutegeera butegeezi. Twakola parade, just a mere parade. Mwaredinze ekitebe ne mukola buli kye mwagala naye ko mugamba nti muyeekera mwamusanze n'emmundu mwamusibeko n'emisango gya treason. Temwagenze Katonga kumenya ofiisi ye, temwagenze makage kubeera buli kimu kiriyo, temulina muntu n'omugo mwakutte mu kampu ye. Lwaki mukola ebintu byagadde benga lyeng'embwa etunda omuzigo? Who is fooling who? I'm just asking, who is fooling who? Mwetadde ku mmeeza muli mu kwerabisa ebintu by'ekisiru. Awo nno nvuddewo njagadde kuyita Buyisi mu kalowoozo. Mwetereze bakulu. Essaawa yakulabisa mwetereze. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuva nti Mr. President atuuse, kati vidiyo etambise. Yoseriti Bahabulwa, Muhoozi Kanyarugaba, James Birungi, Emi Katabaazi, Christopher Damulira, Kahanga Muhanga. Mujje baleko bakulu kansumenti muli bulungi. Naye nze mbuuzeera mukowe lino. Mumaze wiiki namba nga mwewera tugenda kwata, tugenda kumenya office, tugenda kulumba ekitebe ekyo we shall attack and open quarters. Mubadde musuubira nti ebintu ebyomugaso byonna ne documents mbadde munoonya mubadde mujjazisanga mu kitebe kya National Platform oba ne ku training wheel okamocha. Mwatuwoninga previously mugenda kukola kye mwagala. Mwadde musuubira mugenda sanga bintu byonna binga byagala. Ekyo ekimu nakyo kye mbabuuziza. Kale musooke mulowooza emirundi 3 nga temunda kusiruwala. Ekyo nakyo nkimaze kati ekiddako kyekiriwa kyekino. Mukulu Attorney General Kiriwa Kiwanuka ne mukwano gwo Karugire Nobert Mao, Chief Justice Wunyi Doti n'abalala kw'ogatta Speaker Anita Amongi n'abalala. Kansooke ensimbi wakati awo ngenda kubaddira. Kansooke ensimbi wakati awo. Museveni bw'akoze ebikolobero bino byonna yabadde asuubira egenda kubeerayo okwekalakaasa. Teri yeekalakaasa buli muntu asirise. Ekyo takitegeera. Teri munnabyabufuzi avuddeyo kukomplaininga buli muntu asirise. Teri munnaddiini avuddeyo kuvumirira bikolwa ebyo buli muntu asirise. Teriyo mufuzi wa nkisikirano avuddeyo kwogera kintu ekyo buli muntu asirise. Teriyo munnamateeka yenna avuddeyo kukonemega kintu ekyo buli muntu asirise. Buli muntu asirise. Ye teyeebuuza akasiriikiriro kano kaaki mu mboona y'omutwe oba mu mboona zaabwe. Tebeebuuza lwaki bannayuganda basirise ebikolwa bye bakoze ku Nuupu. Balowooza abantu tebalaba. Museveni kuno kwoli kuno mwenna kwemulire diddiggi. Mwe temulowooza ndi akasiriikiriro ka pabuliiki kalina ansa gye kalina mu mutwe gwako. Mulowooza abantu basiru. Bannamateeka basirise, bannabyabufuzi basirise, bannaddiini basirise, bannayuganda basirise. Mwadde musuubira egenda kubeera okwekalakaasa. Abantu beekalakaasiza buli omu ali wali atulaga. Bwe bati balaga. Teri kintu kiruma muntu kukeneka n'omukola binaga. Nakutunuulira naga like nakowa. Kati Uganda kyabakoze ekyo babakubye igno. Kati awo tuvuddewo akasiriikiriro maze okukabalaga. Bwe tuva akasiriikiriro kati njala tudde wano wewa nga sinayogera byonna ebadde bigenda mu maaso. Kansooke mala okuyisa obubaka bwa pulezidenti buno abutegeere bulungi nnyo era muntagingire bwe njagala okusookerako mbusome bulungi nnyo. Mr. President buno obubaka Mr. President buno obubaka bwobwo buwulirize bulungi nnyo. Mikwano gyo egikwagala ennyo gikugambibwa egiti era eno security alert gye tutandise nayo. Kati okusinziira ku bigambo bya Lutumwa Lushoke
didigi ne boogedde ndoza kansoke nsome ebbaluwa ya Lutumba Lushoke muzoke mujule gye yawandiise yagambye what press release yabadde 22nd February 2025 press release updates on search at national platform premises. Yesterday, February 21st, 2025, a joint security forces conducted an operation involving search at national platform NOP headquarters in Kavule and their premises at Kamocha City. 2. The search activities were completed as follows. The Kamocha location was finished on February 25th, while the search at NOP headquarters in Kavule concluded today, February 22nd afternoon. 3rd, the Ugandan police forces reports that several exhibits were recovered from the premises and will be used as evidence. 4th, further updates regarding this operation will be provided necessarily. Kanka basomere mukamba kadde mu Luganda. Bagambye nti ekiwandiiko ekitongole okuva mu poliisi ya Uganda. Bino bibatuseeko ebyagala otegeze eggwanga. Tonna kuba jjo ngenda kuzomeza 21 omwezi gw'okubiri omwaka 2025. Ebitongole byegattira wamu ng'okuuma eddembe so nga ate kiri mu kutabangula ddembe. Bataddewo omukoosi ogw'okujja okunoonya ku kitebe kya National Platform Kavule saako n'ekyo eky'Ekamocha akokubiri nti okunoonyereza kuno oba okwakoleddwa kwagenze bwetu kuti nti Ekamocha bamaliza ennaku z'omwezi 21 ne ate ku kitebe ekyokubiri Ekavule bamaliriza ennaku z'omwezi 22 tugenda ku kwokusatu nti ekitongole kya Uganda Police Forces kitegeeza nti kitegeeza bannayuganda nti kyatutte bintu bingi nnyo byekyazudde okuva mu bifo bibiri era mbu ebintu bino bigenda kukozesebwa ng'obujulizi akwokusatu nti ebinagenda mu maaso bonna bajja kuba bitegeeza okusinziira ku ki ekyabadde mu kunoonyereza kwabwe kuno nga bwe kiri. Mukulu Lutumba Lushoke ne famire zammwe mwenna abaaka bano ne kawumentalite abatawaanya kabategeezemu ekisookera ddala. Bw'ogamba nti ogenda kukozesa ebintu bino as evidence tugenda kuddakokko mu mateeka amatonotono ge tugenda okuddamu tusooke tuwulire ebigambo bino ensi ebuulire bulungi nnyo. Njagala muwulirize ebintu bino bulungi nnyo. Kansooke mbawe n'eddoboozi lyennyini Lushoke ng'ayogera bw'ati bwe yayogedde. Musibe mutya bonna abatulaba leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe wa Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe helikota yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe emu eri Ekamocha nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba nti baadde babikoleramu ebintu ebitakkirizibwa mu mateeka era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Alright, Mukulu Lutumba Lushoke ne bakama abo ka video katandise mu butongole. Mu ssemateeka wa Uganda buli muntu amuwa eddembe okubanga alina ebyama bye ebyekusifu n'okubeera nga alina watudde nga ali mu bintu bye ebyekusifu nga tebimanyikiddwa mu bantu nga byalukale kye tuyita privacy. Privacy yesobola omujjibwa kubanga azizza omusango era wabazizza omusango bamuggulako omusango fayiro bagitwala mu kooti n'eragira akwatibwe oba aleetebwe avunaanibwe. Mukulu Lushoke, amateeka ga Uganda gali clear. Nkugambye yawula poliisi n'amagye. Poliisi yekwasaganya okukwasa amateeka n'ebiragiro so si magye. Mu mbeera eyo kye tuyita joint
task force team to invade national platform ekyo kikyamu semateeka tekiriyo poliisi yeyina okukola omulimu ogwo egukola esinzira muki ekisookera ddala bojja okukola kye tuyita search mu kifo ky'omuntu olina okusooka okufuna kye tuyita search warrant okuva mu kooti mukulu Tumba Kishoke walazeeko bannayuganda search warrant gye mwafunye okuva mu kooti Lutumba Kishoke amateeka galikkirya mwafunyeeko search warrant eva mu kooti kino ekipapula kyammwe kyemwawandiise no kiro kitwala omunako poliisi temulina lukusa kulumba maka ga muntu oba kitebe kya muntu kugenda kukola kunoonyereza oba kukola search nga togenze mu kooti waliwo etteeka lya privacy keberembwa tomala gajingira mu kiyumba kyayo Lutumba Kishoke osobola okulaga bannayuganda search warrant yavudde mu kooti ekyo kisooka kiwedde search warrant temugina kubanga temwabadde nayo temwadde search warrant eva mu kooti ekyo kiwedde ekyokubiri bw'obanga ozze okune search warrant nga togirina kitegeeza omenya amateeka ekyokubiri kikino bw'ojja okukola search olina okumakinga sure nti okifojozzemu okukola okunoonyereza oba okukyaguwa okunoonyereza ebintu byeyagala olina okumakinga sure nga nnyini kyo waali kyekisooka olina okumakinga sure nti waliwo ab'amawulire kyakubiri ekyokusatu olina okumakinga sure nti omuntu oyo omutegeezaako ng'otuuse ntuzze kukola omulimu guno era nga ne search warrant eri directed ku kifo mugenda okunoonya n'ebintu bye mugenda okunoonyerezaako bye musuubiriza okunoonyerezaako Lutumba Kishoke search warrant ejjanga eriko obuwaayiro bulaga nti tuzze wano okukola ekintu kino nga tugenza kunoonyereza ku kintu ABCDEFGHIJK temwabadde na search warrant nga ne mugenda okunoonyerezaako temubimanyi nannyini kifo taliiwo mwe mwamenye mumenye ne muyingira ekyo kimenya mateeka mwaganye media yonna okubeerawo era kimenya mateeka bw'omola okukola search olina okukwata kye bayita search certificate eyo olina okugiwandiikako items zonna z'omaze okunoonyerezaako ng'ozifunye n'ozirisitinga wansi n'ozisayiningako ne nannyini kifo gwoza okusaakinga n'azisayiningako ze items zemututte provided ze items zemwazze muluubiridde ani ku kitebe kya nupu gwe mwasanzewo okusaavinga search warrant ani ku kitebe kya nupu gwe mwawadde search certificate eriko items zemwatutte mwenna kwe muli kuno n'engalabiza mmwe eza cow mentality ani gwe mwasavinze search warrant items specific areas kize mwazo okusaakinga items kize mwazo okusaakinga on bwe mwamaze okusaakinga ani gwe mwasavinze search certificate okonfaminga items ze mwatutte bibuuze biyinza okubuuzibwa temulina gwe mwasavinze mwamenye bumenyi ne muyingira kati bwamumala okuyingira kiba kitegeeza nti mwakoze ekintu mu bumenyi bw'amateeka n'ebintu bye mwatutte byonna mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka kubanga mwamenye ofiisi ne mutwala kompyuta ne mutwala ebikopo ne mutwala firiji overalls t-shirt buli kimu mwakitutte kitegeeza nti eyo teyabadde search yabadde raid era ne muconfiscating ebintu by'abantu ne mbitwala that was theft oba bagarare mwazze kumenya bumenyi kubba mu mateeka aga Uganda getumanyi ne wankubadde mukolagadde bengali engembwe etunda omuzigo ekyo mwakoze kya bumenyi bw'amateeka ne mukote tekiriyo kiwa kiwanuka teyaba advisinze Karugire teyaba advisinze Mao teyaba advisinze n'abalaba n'amateeka ekyo bakiyita narrow and avoid. There is no case you are going to open against Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. It was a criminal trespass. That is a narrow and avoid.
teri musango mugenda kugula ku national platform Robert Kyagulanyi Center mu kooti kubanga mwafunye ebintu bimwatutte mwabifunye bimanyi wamateeka nga nyini byo taliwo tabakkiriza kuyingira premises temulina search warrant temulina search certificate je mwalaze nti mwalistinze items ze mwatutte bwemba temulina list je mwawadde search list certificate je mwawadde muntu yena ku kitebe ebintu bye mwatutte mu bujulizi bwa kooti tebikkirizibwa obujulizi mwabbye bubbe nga temufunye kuyita mu kooti. Ladies and gentlemen, sagala muntu yena iralikirire nti wagenda kubawo ekintu kyonna case closed. Wano mutaka agamba kapale teri case je mugenda kugula ku Robert Kyagulanyi Center mu kooti. Because temusoka kubuuza ku mboona zammwe mukozesa amaanyi singa amaanyi gaali singa embazzi yewaata. Singa amaanyi gaali singa embazzi yewaata bejjambia naye era kambe katono case closed teri musango mugenda kufuna Robert Kyagulanyi Center kubanga mu mateeka tekikkirizibwa kugenda mu nju ya muntu nga toyina court warrant nga toyina kipapula kiva mu kooti kikulagira kusaachinga maka ga muntu ba office za muntu. Era bw'omala okujja nakyo bw'omaliriza okukwata ebintu by'okutte byonna oyina okubiristinga ku kipapula kyonna kye bayita search certificate eraga nti items zino zonna muzikebedde era muzitutte for further investigations nanye ekifo ekyo n'asayininga nti muzitutte mwe items kize mwalaze certificate mwagiwaddaani era items kize mwatutte era ze mugenda okukozesa nga obujulizi muganda mugenda kukozesa obujulizi ekyo nakyo twagala tukitegeere otuvuddewo katugendeko wano watono. Kati mukulu Lutumba Kisoke na wano oyina okuddamu nnyonnyola bannayuganda wagambye nti mufunye evidence enough. Which evidence namuse mufunye? Mu video yange gye nabagambye ku lunaku olwokutaano, that was yesterday, nabagambye nti bano baagala kuttaani baagala kutta Kyagulanyi naye mission yaabwe eyinza okugwa obutaka kati kansoke. Mr. President, the message yiyo strictly mulya bulungi nnyo kangisome nga baginsindikidde. Bagambye bati Bobby Wine to be charged with treason. Bobby Wine to be charged with treason. Tertiary, illegal possession of firearms, illegal possession of military stores in the General Court Martial in next week. Even Kano Chiza Besigye 2 will be returned to court martial after 7th month. Kisaliddwa wakati. Naye wulira. But because Trump has warned Uganda director twice this week, Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Muhoozi and his father are taking dangerous path. Bagambye bakanka badde mu Luganda. Bagambye nti Robert Kyagulanyi Center mu eke Bobby Wine nti agenda kugulibwako emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe, okubeera n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka, n'okubeera nti abadde ayina etterekero ly'ebyokulwanyisa mu bitebe bibiri bagenda kikola nga bayita mu court martial ey'amagye wiiki ejja. Nti era n'ebitandikano Kizza Besigye ajja kuzzibwa mu kooti eyo wiiki ejja, tozanga mu wiiki ejja ndowooza bwe bati bagambye. Nti era kisaliddwawo wakati waabwe nga bonna abayonkente. Naye olw'okuba nti omukulembeze w'Amerika omupya abataddeko akazito abawoninze wiiki eno naye bagaanye okuwulira. Ne bagamba bati nti Kakanga Muhanga oba ndoze mbadde sijogedde. Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Muhoozi and his father are taking the dangerous path. Kahanga Muhanga ono ye kojja wa Muhoozi yagambye butusobola okujja Robert Kyagulanyi Center mu nkola eyakandasitaini nga tuyise wansi mu ttaka nga tebatutegedde nti ffe tukikoze owulya bulungi nnyo. Naye Muhoozi ne kitaawe ebintu balowoozaako ne kojjaawo bintu bya bulabe nnyo era bya kiralu. Wulira. Ekyo ne banga kitadde awo. Kati
bowulira oli omutamiivu lusooke ng'agamba we have enough evidence nga bazifunye bumenyi bw'amateeka kati eno message oyinza okudawutinga message gyenkuwa. Can you doubt the information which I'm providing right now today? Tugenze maaso. Attorney General Kiriwa Kiwanuka directly Mose, who was honored to draft a document that Minister Norbert Mao will read a press conference after the arresting of Bobi Wine. This group charging them GMC, Mao will read the document which will be disregarding NUP as a band after declaring it a terrorist organization. Mujjukira bwe nabagamba okuva mu November, December, January ne bagamba nti owakabana atudde Mmengo yategeeza enkwezengeze eziri mu Bulaaya mu America nga bali ne mpoga de mapoga nti babagamba temufaayo wetunatukira mu gomokaaga Nupu ne Kyagulanyi bajja kubeera nomo. Eyaliko wana wandika wano comment bit tugende maaso mbogere information eyaliko wano jangu abadde bangobera wano mubeereko muwandiko wano message nti nakyogera abadde bagoberera bye badde mbagamba Mayiga n'empuuga babigamba enkwezengeza zaabwe ziri mu America ne mu diaspora babagamba nti ate mufaayo by June ekibiina kya Nupu ne Kyagulanyi bajja kuba tebakyaliwo. Saaki bagamba wano saaki bagamba babo basatu abaliko wano muwandike saaki bagamba. Alright, kati kanti badire mu Luganda Ssaabalooneza wa gavumenti oba Ssaabalooneza wa gavumenti Kiriwa Kiwanuka butereevu yagambye Oseri Bahabulwa yabadde ku mutimbagano direct nti agenda kuwandika ekiwandiiko kino akiwe minisita w'amateeka Norbert Mawobe akisomeye mu lufukuŋŋaano lw'abannamawulire nti bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gurupu ye era bataddeko emisango era bagenda wozesa mu court martial. Mao ajja kusoma ekiwandiiko kino nga kitegeeza nti ekibiina kya National Platform bakiwanduukuludde mu bibiina by'obufuzi era bakiweddewo mbagirawo ng'ekibiina eky'abatujju. Do you copy that? Kankabadiremu wano. Attorney General Kiriwa Kiwanuka directly Musei, that is Yosei, who was online to draft a document that Minister Norbert Mao will read at the press conference after arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu and his group and charging them in general court martial. Mao will read the documents which will be deregistering NUP and banning it after declaring it as a terrorist organization. Do you copy that? Ebintu mbadde zambi bagamba byonna. Katugenze maaso. Kati mutandise okugatta obuwaya. Mutandise okugatta obuwaya n'ebintu bino gye binagikola ki? Gye biraga. Kati bagamba nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Ekibalo kyabwe tukimanyi bulungi nnyo kye baagala okukola. Wabula njagadde President ategere ekintu kino bulungi nnyo olwaleero nti abasajja bano nakye bapulaninga muggulako misango bamuteeke mu kooti martial bo baggala ekintu kyabwe nga tagenda kwesimbawo bo kye baagala. Temwewuunyanga ebintu bino bituusewo manyi byogera ne babijjawo naye bali fucking serious kubanga bali stranded. Awo tuvuddewo. Kati mukulu bw'omugenda okukola kyetuyita search nga temuyina papula zibakkiriza kukola search kyonna mwakikoze mu bumenyi bw'amateeka nga bwe basomedde wane basomera amateeka omuntu bw'agenda okukola search asaavinga omuntu gw'asanze oba nnyiniwo ekifo ekyo n'abeerawo ng'aliwo n'abamawulire ne balikodinga buli kimu ne bano kye baakoze okisookera ddala wano baasoose ne basalako amasannyalaze mu kitundu ekyo. Okusalako amasannyalaze kikolwa kya butujju. Wano ekyabasasizaako amasannyalaze kwe kujjako kamera surveillance kamera zonna obutabaako
nga bagenda okukoowa obukyamu bwe baadde bagenda okukola. Ekyo nakyo kikyamu. Mu mateeka tekikkirizibwa ku interferinga n'amasannyalaze ga muntu bw'aba ng'ogenda mukolako search kubanga ye alina okubeera ne evidence. Kati wulira okulya n'okukomba essowaani bwekuba. Mr. President, obubaka buno njagala owulirize bulungi nnyo era bukukke bulungi obutegeere. Ngenda kusaba mu kusookera ddala okusinziira ku soose zange, nkusaba musooke mujje essi zonna mu office ez'e Kamwokya n'ez'e Kavule. Essi zonna muzigyeemu. 1. Abasajja aba North Korea n'aba China bewa postings ekituufu baabaddewo. Bano baabaleese okukola omulimu gw'okuteeka obutwa mu bifo by'enjawulo mwe wabadde ne SC zonna ziri tampered with era baazitaddemu obutwa nti woogisizaako ogenda kubosiza obutwa. Nsaba Mr. President SC muziggyemu ziveemu muteekemu SC empya. Ekyo nga nabwe gisimufungiza mu kirogo mukikole. Kavule anti kati wano nenya mu ddiiro era kati mmanyi kati bali mu kukuba mmeeza. Mr. President musooke muggyemu SC mu office zo ne office z'abakulembeze bonna muggyemu SC muziteeke ebbali. Ekyo nga kiwedde. Nkusaba ofune ba expert abalina mental detectors batandika okukebera buli kasonda k'ekitebe kyonna nga bakebera ebimuli byonna ebiri ku kitebe nga bakebera buli kintu kyonna ekyetaagisa okukebera. Olw'ensonga nti ennaku ze bamaze nga bakola emirimu egyo ekifo ekyo kiri bagged. Ekigambo bagged kitegeeza nti bataddemu gadgets oba listening gadgets ezirikodinga amaloboozi nga zigaweereza direct ng'ebagaagala. Bwe muba temuzisanzewo aizulu n'okusinziira ku sources zange ekifo kyonna kiri bagged. Ekigambo bagged kitegeeza omuntu okutereka ekintu oba okutega ekintu nga kirikodinga amaloboozi nga kitransferring amaloboozi. Ngenda basaba ekintu kyonna ekiri ku kitebe kya national platform kyonna mukivuunike oba mufune mental detector musobole okudetectinga bugs ezo. Mu bimuli mu compound wa wonna wonna musooke mu detectinge ekintu ekyo ng'obudde bukyali. Ekyo nkimaze. Mr. President, ngenda kusaba n'obuwombeefu. Kamera eziri ku kitebe kya national platform zonna muziwanguleyo mutekeko kamera empya ze tuyita surveillance cameras zonna muzijjeeyo mutekewo kamera empya. Lwaki? Nazo ziri bagged. Bwe bamaze okubaginga kamera zino bagenda kuba bafuna visual eri live nga bafuna ne audio. Audio bye bigambo byogerwa ng'oli oli ayogera mu recordings. Then visual okufuna ebifaananyi ebiri live buli kyemukola awo ku kitebe wakiriwa bisana basobola okukiraba ku kamera ezo zo okusinziira ku system gye bataddemu software gwe bataddemu gwe bayagadde oteekamu. So Mr. President, nkusaba kamera zonna muziwanguleyo muteekemu kamera empya kubanga bazingiza bye baagala nga kino kisobola okuba olukusa okubanga basobola okufuna footage ku kitebe essaawa yonna buli kimu. Kamera nazo muzijjeeyo kuba sirowooza nti kamera zisobola okumalawo miliyoni eziwera 3 ezo muzijjeeyo. Ebintu byonna ebisigadde ekyokukola mukimanyi. Katonda y'abakulembere buli kimu naye nga kinjagadde obategeeza nti kamera zo muziyiwe muteekemu kamera empya. Okusaakinga nti ekifo kiri bagged nakyo musobola okukikola ku bimuli wonna ne office ez'enjawulo. N'ekyokuba nti office ezimu mu bifo ebimu zaateereddwa mu butwa ekyo si kirudinga out kubanga abasajja ba North Korea n'aba China baabaddewo in position. Ekyo nakyo weekiri. So kati bisigadde nze information eyo maze ogifulumya nga bwe wawandise nti wawadde ba South Asians ekituufu baabaddewo wonna. Alright, ekyo nakyo mukitegedde. Ekyakamera kibagambye ekyokukebera recording oba audio gadgets eziba zitwala amaloboozi nakyo mukitegedde. Ekyaba South Asians mukitegedde abaleeteddwa
kiri ekya search warrant ne search certificate no mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukitegedde uzakamba gambe ekirala wano kiri ekya kooti kibategeezezza tebafunye ekipapula kuva mu kooti ate balina go basavinze ekino kyo kibategeezezza bakikoze mumanyi bateekako bade balina okusooka okulaga abantu okulaga omuntu yoyo tututte ebintu ABCD EFG HIJK ekyo nakyo bakikoze ensonga lwaki search warrant oyina okuba nayo kwekuwala emiroboli ejinza okuba mu bibuuzo bya kooti nga bagoberera amateeka era oyina okubeera ne search certificate gy'owa omuntu gw'omaze okuggyako ebintu bye okumanya nti ebintu bino by'otutte era mu search warrant mubeera mu specific locations and items which you came for mwadde munonye military attires and items ne mwamenya amaduuka ga Nuupu ne mutwala enkofiira ne mutwala ovulo ne mutwala t-shirt ne mutwala ebikopo ne mutwala empale z'abakazi ne mutwala enkofiira ne mubba ne ssente ne mutwala buli kimu kitegeeza nti already muli wabweru w'amateeka ezo si military items kubanga mwade mujene search warrant yamwe mwazze teyabadde list of the items mwazze okusearchinga ne location kubanga ogamati tulibeera likirivu nnyo mu kitundu kino lwe kintu tugendagenda mu office ABCD tekwabaddeko mwazze buzi okitegeera bulungi nnyo kati otuseke tuveewo ekirala police yeri meant okola search mu mateeka ga Uganda kubanga keeping law and order CSFC sijati si military oba joint task force tekikirizibwa mu mateeka mu mateeka omuntu akirizibwa okukola search ye police kubanga yaku mwagala jijjayo no problem mwagala jijjayo mu mateeka police eri under Ministry of Internal Affairs yekolagana ne court okukola search CSFC si military si jati kati abantu bamwasindise ku kitebe they were 100% military personnel already bamwamenyedde amateeka military is supposed to protect all the borders of Uganda and the people of Uganda with their properties completely totally also that is it ompulya bulungi nnyo military or army is supposed to protect all the borders and the people with their properties in Uganda. Police is supposed to keep law and order and the Ministry of Internal Affairs. So, chemwale sama jo genda ku kitebe kiba kitegeeza nti already mwakoze da mess omusango guli tewali musango mugenda kufunana one kasoke mbadire munakano mukategeere sagala mwena likirira obujulizi bwonna bagenda okutola mu kooti bonna babufumbiridde olw'ensonga tekikirizibwa kujja bintu mu maka ga muntu nga tabadde wera nga takuwadde lukusa mu mateeka obujulizi tebukkirizibwa so kati bujulizi ki bwemugenda okukozesa mu kooti bakulu kubanga essaawa zino temukyasobola kusavinga secretary general wa president search warrant essaawa zino temukyasobola kusavinga president search certificate oba search warrant it's too late tikisoboka kubanga you raided that was a raid and you confiscated the items worth millions of money. You didn't even mention that you came in at Nuupu headquarters to search for such and such items. Mwaze kora raid to confiscate. Mwa confiscating the items za pate nga temuyina mateeka na kawairo kamuyise mukitegeeza n'ebintu bye mwatutte temulina bujulizi bwe mugenda kukozesa mu kooti wadde okutugulako omusango period. Mwasoma mateeka simanyi kiriwa kiwano kasomera luddawa kalugire looya mawona yali awalega mbona ya mutwe bwe tudde oli ku diddigi bwanyawala ginalooza nti asinga okutegera nalega obulemu mulingo bw'embuzi esabalaavu buno obusuli bw'abagundi bw'abajamani buno obusiriri buno kati nalooza ategeera nnyo ekintu kye bayita amateeka kintu kizibu nnyo kati bwemubanga temutegedde mateeka n'asuubize mwakoze case closed temunago mugenda kufunana musanga awo tuvudde tugenze ku nsonga endala.
kati ebifaananyi mwabirabye edda kambongeremu katono ekikugambisa osaavinga omuntu oyo search warrant kwewala kumenya kasita omenya kitegeeza nti oba dina search warrant wamenye bumenyi wayiyidde forcefully muli babbi lino dduuka lya Noop buli mwe kyabadde mu dduuka lya Noop mwakitutte buli kimu mwakitutte eyo tebeera search ebeera raid buli kimu mwakitutte temwalese kintu eyo yabadde raid teyabadde search buli kimu mwakitutte temwalesemu kintu eyabadde ki yabadde mwabadde babbi bano babbi bojja ne search warrant omuntu yennyini yaggulawo muno mulaga locations of your interest in fact wulira oli bwajja ne search warrant okuva mu kooti ebeerako areas of interest wagenda okukola search yena guno omugamba nti ssebo njagala kunyira mu ofisi ya Kyagulanyi nga waali n'akwata ekisomozo n'aggulawo n'ayimirira ne bannamawulire namwe ne mukola bye mwagala ne muva ne mugenda kati areas of interest eza search temuzirina mwamenye bumenyi ne mutwala ebintu by'omusajja ne muwibba kati mugenda muggulako musango ki obujulizi bwe mwatona ebintu mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka era ebyo tebikola awo nawo tuvuddewo kati mwagenze President yabagamba ebyobufuzi kazannyo ka bwongo era kakuzanya chess temwategeera. Once Robert Kyagulanyi said that politics is like playing chess. Not every human being knows how to play chess. Even minange simumanyi. Manye kuzanya rulu na draft. Chess simumanyi. Ne mutunulira nnyo na mpichi zemmanyi isimanyi mulimu queen, mulimu king, mulimu bishop kati nze nsinga kutya bishop oyo nga bishop ntya nnyo empichi gye bayita bishop. Queen simutya ne king ne ntya nnyo bishop. Kati mu chess ezempichi satu mulimu na mapesa malabe bagayita nze manyika mapesa aga. King, queen ne bishop kati nze nsinga kutya mu bishop. Kati bakulu mwagenzo okujja okumenya mutwale kalimagezi z'omusajja nga mumulowooza yabalabye jjo oba tabamanyi bwe yabagamba nti agenda kuzanya chess namwe mwali mulowooza agenda kukola ki? First and foremost mwazize ne mureadinga ne mumenya ne mutwala kompyuta ze nga mmanyi tajja kutegeera bwe ziri ate kompyuta ze mwatutesiza Android za Apple kompyuta ze mwatutesiza Android za Apple Apple bweyagala oteekamu password ng'ekubira Bill Gates ekubira ba Apple ngebasindikira message waliwo yagala okuyingira mu kompyuta eno ngabaga tuwe ekisumuluzo kya password tuwe ekisumuluzo kyo oba tokirina tolina kyogenda kukola kati mwenna mwatutte emitwe gyammwe abasajja bakulu abatamalina amateeka ne mukwata kompyuta z'omuzadde muzitwala kati kumacha akedde ebbala bisa kompyuta location wezirire bukimu biri naggulu na mbuya mu mitale barracks gye mwabitadde kati n'ekirala nti ebintu byonna bye mwatutte njagala bategeeza mwatutte byoya byanswa ebisinga obungi Kyagulanyi abirina mu mutwe kati mwadde mukyanoonya control center mulowooza bino ebifaananyi bifulumye bitya ebifaananyi bifulumye bitya ebyo bifulumye bitya okulaga location gye mwatutte ebintu ebyo ey'emu eyo backup mugira bulungi nnyo eyo backup mwetolodde ne muyite bom ne mutambula mwavudde ku national platform ne mutambula ne mugenda ne mwetoloola nga mubuzaabuza ne mugenda ne ku bombolodi ne mwetoloola ne mugenda ennagu ne mwetoloola ne mubaliza nga mbitadde mwagala kati nze mbabuuza ebintu bye mwatutte mwadde mubimanyi obuzito bwabyo. 1
tewali kye mugenda kufuna mu kompyuta ze mwatutte kubanga temumanyi saava ntuufu weeri. Saava eri mutwe gwe kujonga mututte omutwe gwe muba temututte mutwe gwe saava temulina mugenda kujja data wa bintu ebyo wano. Kyebadde banoonyamu ekituufu kiri bwe kiti. Banoonya data akwata kuba main funders. Era balowooza nti basobola omufunamu ezo kompyuta. Museveni badde okimanyi nti bye byanswa kubanga muyinza okufigitinga ennyo ne mukubirako n'aba Apple mubagambe mutuyambe ku kino ekintu. Mugenda otutuukamu nga temuli wadde ekirimu nga byonna babidelitinze dda. Kati ng'omuntu bw'akwata iPhone, omuntu n'agimubbako, omuntu asobola okukozesa essaawa ya Apple oba asobola okukubira Apple nga yenna nnyini kintu ekyo password azimanyi ne bayiwa data yenna gwe mubadde mugenda nti mwabbye naye nga ye alina backup. Yeri saava gyembalaze kati mwe mulowooza nti mwatutte muyinza okumala okulwana ennyo okugula kompyuta ezo nga data yenna bamudelitinze nga muyina kipapula. Kati kyekizibu omusajja bagamba ati ngenda bazanya chesi w'ebyobufuzi nga temutegeera. Kati yabazanye chesi mulina ebintu bye mbikutte mbitadde ni you can't access them. You can't access the data nga data muli mutwe. Era yamanyi main server ye weeri data wa mulina kati mujja munabikola mutu mnachi mugenda kukola. Wabula ndi wano bategeze kigambo kimu. Njagala mukule amanyi tegalya. Amanyi tegalya. Lwaki tegalya? Bwe munayagala okuzanyisa abantu okwagala okukola ebintu by'ekisiri mumuswala. Tewali muntu aswala mumuswala lwaki? Mbabuuzira lwaki bannamateeka tekuli n'omu akomplaininze. Teri munnaddiini akomplaininze. Teri munnamateeka yakomplaininze. Teri munnauganda tewadde yeekalakaasizza bonna basirisi okuzaaki bakizi. Bamanyi basajja mmwe muli basiri mukyali mu .com era. Essaawa ey'oku mukono eyo Apple Watch esobola okuyiwa data wa kompyuta ezo zonna zemulina. Already asobola okusinzira wasinzira ku saava ye ey'ekyama n'agenda mu setting n'ayiwa kompyuta zemulina zonna nimba nga mugenda okumala zigula nga temulina kyemulina kubanga mwetaaga files zemutajja kufuna. Kati mbagambye basajjamu mukule muli basiru. Okitegedde bulungi nnyo muli basiru. Awo katuveewoko. Ebintu byonna nga mbiwulidde mubitwale nti bibaddewo n'ebira bigenda kubeerawo. Ne bano kibeerabidde kiri ekintu kimu. Kiri kitya? Beerabidde nti gye bakoma okulumba Nuupu n'okulumba Kyagulanyi baabadde emejinga mbu akalulu ke bagenda okutegeka. Ekyo bakyerabidde. Ekyokubiri baabeerabidde nti regimu yaabwe eri mu nnaku zayo zisembayo. Ekyokusatu baabeerabidde nti gwe bw'okwata Kyagulanyi n'omusiba mu military court martial oba n'omuteeka mu kkomera ng'oyise mu court martial nga tolina evidence oba violating the human rights era osobola okufuna ebizibu. Beerabidde nti when you assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu you can create a genocide in Uganda which can erase their tribe of Tutsi. Ekyo nakyo bakyerabidde. Kino Museveni nkigamba kuno kwoli. Don't dare attempt to plan again to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. It can cause a chaos in Uganda because you are little in number, we know, and you have nothing. Right now, all the indigenous forces are in Congo suffering. You brought your fellow Tutsi in forces. They are well equipped, but with zero capacity of understanding Uganda and the law. That's why they cover their faces. Those were the Tutsi or M23 who covered themselves their faces because they don't want to be identified. Those who were identified, those are indigenous Ugandans. So the moment you cause a commotion and you want to assassinate Robert Kyagulanyi, it can cause a genocide in Uganda, but that genocide will be targeting individuals, you and your family and your relatives.
n'ekirala kimbadde temutategedde nga Gani Museveni akwata ejjinja limu akubisa ebinyonyi bibiri ekintu kya Binda Mutungo ekya accountability nayo kyaleese obuzibu era abantu abavuga taxi n'abavuga emmotoka eza bulijjo ebikwekweto bigenda kweyongera bagenda bakwata nga baagala mugula enamba plate ate kati zaasuse ne muserezi badde balina ozisasuza kubanga accountability ya Binda Mutungo ereese obuzibu ssente zaaweddewo tebanalaga nsaasaanya kyova olaba nti ssente zibaleetedde obuzibu si zeezo zokka n'abagulira ensente endala kati baagala kukozesa kikaseera kano okukola kye baagala okukola provided era baŋŋambye ntegeeze eggwanga n'abaganda mwenna nti omukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga statement gye yakoze ng'angiza ku kalowoozo ke mbawadde mu vidiyo akasoose mumpulirize bulungi nnyo bano abasajja beerabira nti tubamanyi buli statement gy'okola tugikalikyuleetinga bwe nkoze akalowoozo kali mbagambye mwegendereze nnyo either beerabisa oba balabisa muntu waabwe Wasanya yagambye nti kyekiseera mugoberera amateeka n'ebiragiro omuntu atalina musango muggyeko omusango mu teritandikano Kizza Besigye kubanga munnabyabufuzi talina musango teyayogeddeko ku kigambo kyonna kyaba political prisoners era takyogerangako gwe tolabanga muba mu keepinga oni nga mwerabisa mu ngeri emu oba endala Ritandikano Kizza Besigye muntu ogu tulina ba foot soldiers abawere 1000 oba 1200 bali mu makomera moreover nga baana baganda goyagala kuŋŋamba a single person like Ritandikano Kizza Besigye is more valuable than 1,000 people the political prisoners abali mu komera n'okola statement bate Kizza Besigye yes balina omuta kubanga talina musango naye wakoleddemu ensobi okwerabisa nti wakoze statement eraga nti mulina ekintu kyemuvuga oba mulina ekintu kyemuvuga kyemwagala okuvuga mu kiyise wekirina okukoma ono tekinologi wa advanced psychology twamusoma bulungi tubamanyi bulungi wamuntegedde bulungi nnyo Wasanya bwe yavuddeyo okwogera yagambye bate Kizza Besigye talina musango era bagoberera amateeka kooti beesaza nti bagenda mu kooti za bulijjo bamutagire mu kooti za bulijjo kuba talina musango wabula tulina ba foot soldiers abawere 2,000 plus bali makomera ba political prisoners omusajja oyo teyaboogeddeko wadde ogamba n'abali mu makomera babate bakwata ebyobufuzi oyo essano gamulengejja kati gwe yabadde ali eyo nga weebuuza kintu kino nga sikitegeera Kyagulanyi abalaka ki kati kankunnyonnyola otegere kyabadde abala ki kino oyinza okuba oyina emmotoka yo ku kyalo nga bagimanya edduka n'emmotoka eyo etuuka n'ekaddiwa ne wabeera waleetawo akamotoka akapya akamotoka akapya ako nga gw'okamanyi ngeri gye kaddukamu era n'osirika nako n'abalala baleeta emmotoka ku kyalo naye gaggwe omanye emmotoka yo n'ekyama ky'ogirinamu 1 kati kankunnyonnyole ekigambo kino kitegeere tulina ba foot soldiers abasukka mu 1,000 plus lwakuba tumanyiko bano betumanyi nti balinga 50 balinga bameka bw'owulira bali abeefula opposition claiming Dr. Kizza Besigye ave mu komera which is okava mu komera but when you say that free Dr. Kizza Besigye notagamba free political prisoners singa bata Dr. Kizza Besigye ne balikalo political prisoners ani abawangudde era ani abafunyemu so singa zine bagale baganti free Dr. Kizza Besigye ndiye nga yongere bwaganti free Dr. Kizza Besigye azuole ba political prisoners ngo Museveni over Dr. Kizza Besigye no leka ba political prisoners ani abascowalinze
nkubuuza omusajja bagamba azanya chess kino nkikubuuzizza gwe nkikugambye yes president yabadde olina okuinterfere ayingire mu muzannyo ogwo Batakiza Besigye kuba talina musango as well tubangizeko wa political prisoners nabaveeyo kubanga bo tebali emisango gifaanagana ile Dr. Kiza Besigye kati bwogamba free Dr. Kiza Besigye bamuta noleko wa political prisoners nga tubadde tubanja ffenna ani abakubya munne golo if you are to release Dr. Kiza Besigye you have even to release the political prisoners mwate mwakitegedde ye cheso mukulembeze gwa bagamba that's why yagenda mu kintu kino era buli abadde amukonde emigo genda mu kintu kino nabagambe temanyi kituyita politics obukodyo bw'obufuzi tembumanyi mumanyi politics wabula temumanyi politics obukodyo bw'obufuzi yensonga lwaki yagenzeeyo oza mukitegedde kati mwate mukitegedde oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bayita politics obukodyo bw'obufuzi n'ekiri ekirijje n'ekya politics buli omu akimanyi kati yabazannyo omweso yes kangwiremu gwa Besigye mu banje naye emisango gyana gifaanagana egyaba Machete kati bwenzija n'emmanja Besigye ngenda kubanjizaako baani n'abalaba Nuupu bw'ota Besigye n'olekayo abaana ba Nuupu kitegeeza mba nkukubye omupiira tubadde nange kyekyayingiza president mu kintu kino if we had a joint task force of all opposition to condemn Museveni to release all political prisoners as well Dr. Kiza Besigye buli page ya muntu yene opposition yandibadde demanding aba political prisoners that Kiza Besigye okufuluma but it's we who demand the release of political prisoners boba focusing is ku Besigye mukitegedde kati mukitegedde mujja bitegeera mpola mpola